Abooluganda basatu okuli Naluwagga Olivia, Nantonga Harriet ne Nakiridde Olivia bebagambibwa okukulemberamu abavubuka ne basaawa olusuku lwa muganda waabwe Nagawa Fatuma ku kyalo Kawuku mu ggombolola y'Ekimenyedde mu disitulikiti y'e Mukono. Nabadde baze ssaawa 6 okusaawa ebitooke babisaala essaawa 8. Nabaddewo era n'embala bantu batandika okusaawa. Bo bye baagala okutunda be basaayesaaye eno mmere kutunda malaalo ga jjajjange baagala kumusendawo. Yaŋŋamba banzikanga wano wajjenga osangengawo onnimeko olyoko ogende kati saawano baagala kumusenda akole ki. Bano kigambibwa okuba nti baludde nga balina obutakkaanya ne muganda waabwe ono ku nsonga za kibanja kino era Nagawa atulambuzza okulaba ebyayonooneddwa era n'alumiriza nti bano baali baagala abasalire ku kibanja kino n'agaana ng'agamba nti jjajjaabwe omugenzi Nalubega Nora alina muzzukulu we gwe yakiraamira nga naye akikuuma bukuumi era kwe kuli n'amalaalo ge era nga bw'atyo yeekubidde enduulu ewa ssentebe wa Ggombolola Haji Juma Lubega nga naye asitukiddemu. Yamuwa mwannyina azaala Kiwanuka oli kati oyo Kiwanuka yazaala omusika yasikira ono kati essaawa eno omusika avunaanyizibwa ku bintu by'ettaka lino oba akapoloti yakataka akasigalawo ate baganda bange tebaagala okutwala. Abamu ku batuuze mu kitundu kino balaajanidde gavumenti ku bubbi bw'ettaka bweyongedde nnyo ng'era bagamba nti babbulooka b'ettaka be basinga okuseesa ennyo mu bikola bino. Gavumenti emitendera gyonna okuva wansi okukyalo okutuuka waggulu eyingire mu bulumi obuli ku kitundu kyaffe eyamba abantu basobole okutuula obulungi ku kyalo. Haji Juma Lubega mu kwogera kwagambye nti embeera eno tayinza kugiganya kubeera mu kitundu kye bw'atyo ne yeebaza poliisi okugomba obwala mu batwalidde amateeka mu ngalo. Poliisi esobodde okujja okupikinga ensonga zino bwangu mu speed neba nga buli kimu kyonna okugidde saala leero nga buli kimu baza okitegeera bazze emmere bagirabye era abamu ku baakoze ensonga eno era poliisi ebakutte. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala akakasizza okukwatibwa kw'abano. Galama ekutte abantu 3 ku byekuusa mu kwonoona oba malicious damage to property nga bakwatiddwa kuliko Nantongo Harriet, kuliko Nakiridde Nora, kuliko ne Naluwagga Olivia ng'okunoonyereza kulaga nti abantu bano baali bakulembeddwamu Nantongo Harriet. Bano baalumba ekibanja omuli amatooke omuli kaawa n'emmere endala. Bano ne babyonoona ne babisaawawo. Alex Miseiri yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindire. Tetugenda kusukka waawo gabadde malindirire ku KTV nze Babirye Victoria Makombi abaddewo okugakutuusaako okusaba mu Sefu Semengu mu Kisenyi kwatandise dda gwatanatuuka sambyako